Hello, bamkwano mbalamusizzaako amanya gange nga Senga fifi mbebaza okuwagira channel yange. Olunaku olwaleero nkomyewo ne programu endala. Programu yaffe yaleero egamba nti bintu ki ebireetera abakyala okubagamba nti tebawooma, ebintu ebireetera omukyala okubeera nga tawooma. Abasajja abasinga bakomplaininga nti omukyala tawooma. Omukyala oyo bwe namutwala mu kifo w'ekiti ne muzina yali tawooma. Bassebo, ebintu ebireetera omukyala okubeera nga tawooma bingi. Ekisooka tugenda kwogera ku kifo ky'otuttemu omukyala. Abasajja bangi bakyafu mu bisenge byabwe oba mu mayumba gaabwe gye batutwala okutuzinira. Gwe omwami ayina enju nga nkyafu nnyo, n'ositula omwana wa munno ng'alabika bulungi, yeekozeeko bulungi, yeefaako, ayonja omubiri gwe n'ayonja ne mumanayi, n'omusitula n'omutwala omuzinire mu kifo ekikyafu. Olowooza agenda kuwooma ate? Ogenda kukomekkereza ng'ogamba nti omukyala oyo takola ki? Tawooma. Olw'ensonga nti omukyala yenna w'omusitula n'omutwala mu kifo ekikyafu, ekisooka feelings ze zifa. Omusajja n'akusitula n'akutwala mu kifo kyagenda okuziniramu nga temuli wadde amazzi, ennyumba nkyafu eri disorganized, ewunya okukamala. Ogenda kuwooma otya nnyabo? Of course tosobola kuwooma, oba nze fifi sisobola kuwooma ng'onzinidde mu kifo ekikyafu. Ekisooka omutima gwennyini gubeera gumaze okufa. Nabagamba nti ekigambo ky'okwezina kitandikira mu bwongo. Bwe nnyingira bwe nti mu nnyumba nga nkyafu n'engikubako amaaso bwe nti nga nkyafu, obuliri bwonna buli disorganized, jjukira abaami abamu musomba, n'oleeta ono n'oleeta oli, obuliri bwonna bwe mwabwezinirako, bwe mwabumalirako amazzi gaaluli agajja agaalwiiki ewedde, kati mwositudde, woositulidde omwana w'abandi eyeefaako, eyeekolako, eyeetegeka, mw'omuleetedde omuzinira. Omukyala oyo tagenda kuwooma, kuba obwongo bwe already buba bumaze okukola ki? Okwekanga. Tasobola na kusikina, tasobola na kukyusa kiwato ku buliri bukyafu. Ezo y'ensonga enkulu ennyo ereetera abakyala obutawooma nga muba tutte bazina ne mukomplaininga nti omukyala oli tawooma. Naye gwe omwami omukyala oyo omututte mu kifo kifaanana kitya? Abaami muyige grade z'abakazi be mukwana. Okwana omukyala nga wa high class naye nga tosobola, you can't afford ekifo ekirimu amagezi ky'omututtemu. Nze fifi sisobola kusikina ng'ontutte mu buliri obukyafu, no, sisobola na kuwooma. Oba kitegeera kye ngezaako kugamba. So n'olwekyo omwami ali eyo nga tonna complaininga nti omukyala ono tawooma, sooka weetereezi naawe mu bintu bino wammanga byemmenya. Oba okitegeera, twagamba omuntu yenna oba omukyala oba omwami nga mugenda okwezina musooke munaabe. Ekifo ky'ontuttemu okunziniramu taata kirimu amazzi? Mulimu wadde akadomola k'amazzi mu nju eyo? Temuli. Onzige gy'onzige, tusoose endongo, tusoose mwenge, oluusi omukyala tanywa, gw'onywa. Onyingizza mu nju mu kifo nga temuli wadde ettondo ly'amazzi ly'engendo nnaabako. Kitegeeza woonanzina ogenda kugamba siwooma nabadde empunya, naye ng'obuzibu buvudde wa? Buvudde ku ggwe. Okitegedde bulungi? Ekyokulalira kye ngenda okugamba, omwami obwedde onywedde omwenge tosenyezza, okyuma akamwa, naye oyagala kukola ki? Oyagala twezine nga wetwekiisinga nga Senga fifi we yagamba. Omukyala oyo lunaamusembereza omumwa gwo bw'oti, omutima nga gufa. Oba kitegeera mukwano gwange, omutima nga gufa kitegeeza omukyala oyo ogenda kumuzina nga yeekapye.
tasobola kuwooma era enkya ogenda complaining nti omukyala abadde takola ki ti omukyala yabadde tawooma naye ng'obuzibu buvudde ku ki buvudde ku ggwe omwami oba ntegerekeka bulungi ebintu byemmenya ekyokubiri ye lugendo lwe mutambula nga mugenda okwezina omusajja oyisa omukazi mwezine mugenda kutambula mayiro namba okutuuka gye mugenda okwezinira tosobola wadde okuteekamu ki wadde okuteekamu kabooda kati omukyalo oyo agenda tuuka ng'akooye olowooza omukyalo oyo anaawooma ku lugendo lw'omutambuzi olwo lwonna akooye obwongo bwekyanze bucyankalanye nakugamba okwezina kuva mu bwongo n'olwekyo omwami woba oyagala omukyala awooma oyina ebintu ebimu by'olina okugonzaamu we muba mugenda okwezina funa ekifo ekirungi ekiyonjo oba okitegeera ekyokubiri funa ekifo ekyokumpi ekifo nga kyakumpi omuntu oleme mutambuza lugendo luwanvu nnyo akoowe ekyokulala kye tugambye omwami fuba okubeera ng'oli muyonjo nkugambye ebintu ebireetera omukyala naye okubeera nga tawooma obuyonjo ku abasajja abasinga muli bakyafu tosenya mannyo tonaaba kamwa teweemwa wazika okuva waggulu paka wansi omukyala wakubikulako wati nakutunulako obwongo bwe buba bumaze okukola ki buba bumaze okufa abami mweyonje osobole naawe okutwala omwana wa munno akole ki awoobe naye buli woobeera ng'oli mukyafu teweefaako enju yonna yonna nkyafu omwana wa munno naye gwote tagenda kola ki tagenda kuwooma ekyokulala muyige okwogezaako ku buwombeefu oba ku bukkakkamu naye abasajja abasinga bw'alaba ku mukazi nga yeeyambudde atandika kubumbujja bubumbujja na bigambo oba okitegedde ekyokulala mulekeraawo okunyumya ku bakazi be mwakyawa n'oleeta omukazi awaka mu kifo we mugenda okubeera ate n'otandika okuleeta emboozi z'oli gwe wakyawa n'onyumya nga bwe yali awulira nga bwe yali awoba nga bwe yali omuyonjo kyokka onyumiza ki onyumiza ono gw'oyina oba okitegeera omutta omutima obeera omutta omutima n'olwekyo abaami nga temunnaba ku complaininga ku bakyala ti oli omukyala tawooma teyeefaako talabika bwati sooka naawe wennyini weekole ki sooka weetereeze muyonje ku mayumba gammwe muyonje ku matooyi kubanga era omukyala w'omutwala mu kifo ky'omututtemu era jjagenda mutooyi w'oba nga tosobola kuyonja wakaawo w'obeera mfunayo ekifo ekiyonjo gy'oba omutwala naye ng'ekifo ekyo kirimu amazzi kirimu obuliri nga bulabika bulungi nga bwali mulekeraawo okutwala ate n'abakyala mu bifo ebirimu ebiku n'ozitula omukyala n'omutwala mu kifo gye mugenda okwebaka ekisenge kyonna nga kikutte omusaayi gw'ebiku obuliri bwonna amasuka gonna nga gakwata omusaayi gw'ebiku mufuuyire amayumba oyo kotwaleyo omwana wa munno okitegera kale nze byange byebyo musule bulungi musiibe bulungi musubscribing muliking musharing mbatuidde hello mikwano mbalamusizaako amanya gange nga nze Senga Fifi olunaku lwaleero mbeebaza hello mikwano mbalamusizaako hello mikwano mbalamusizaako amanya gange nga nze Senga Fifi mbeebaza okuwagira channel yange okusubscribinga n'okusharinga videos zange olunaku lwaleero tuze ne programu endala hello mikwano mbalamusizaako amanya gange nga nze Senga Fifi mbeebaza okulikinga videos zange mbeebaza okwagala channel yange okusubscribinga n'okulikinga olunaku lwaleero nzize ne programu endala programu yaffe